Myobo MCP Saifo antwagadde tunoonye ku bantu ab'enjawulo boogere ku bintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso ng'era ensonga egenda mu maaso obudde buno ya mukyala Spice Diana. Spice Diana ebyavuddewo mubimanyi ku social media yagibuutikidde ng'abantu bagenda mu maaso n'okumuvuma ekikolwa kyeyakoze olw'okubeera nti nagenda kugenda embalala atayimbireko ku kivulu kya mwana mulenzi Muhoozi Kayinalugaba. So bantu bannyo bavuddeyo ne bamuvuma. Alien Skin yakubye omuntu naye obudde buno tuli n'omu ku banywanyi ba Alien Skin ate abantu b'omu ghetto. Katutandikire awo bagamba Alien Skin yakubye avuddeko kituufu anywa enjaga ereeta ebyo. Tulina omuntu omutuufu era mu kifo ekituufu. Ogamba otya? Sigamba ogambye otya abali ku mukutu guno gwa Akakyumbali TV sio? Oli steady tuli Kakyumbali TV. Nkulabikira ntya? Nkulabikira nga siri steady. Ombuziza oli steady nkulabikira ntya? Oyinako gundi emuje wakola ku Champion Gudo. Abantu mu comments ngendamu ne bagamba naye omusajja ono ali steady. Yeah. Nze Stickman mu Sudan is right outa Ebya 256 eno yechano yange kwembera era out embozi za malwa ndi olovolova senkulumano kempoze chikamami ya ne mansira what are you we ya just there sit down relax same yanga we uncle yeah. No za mutegedde je tulaga interview yeyo mu Sudan wavaawo yingire ekibuga nze banzali ya Mengo Hospital mu ddwaliro e Mengo mama ngo yanzalira nenkuliye Makindye awo wansi wa kalenda ga Makindye mwempanga alidde mwe banzalidde banzali ya Mengo nenkuliye Makindye mwensomedde sina mu girlfriend mu Makindye mbera nnyo Makindye born in Makindye raised in Makindye era ndi kugamba nze Makindye njita Las Vegas ye Uganda ye Makindye. Omukyala toyina mukyala? Sina mukyala, sina girlfriend. Onoonya? Era ndi singa ndi searching nenjagala omukyala antegeera. Mukyala tugendewo nnyo mukyala kigo wandiyogedde wandiyagadde? Sagala bakazi batono. First of all njagala abakyala ng'olinamu ku Nyash. Sagala mukyala ye Yerusa. Njagala omukyala ng'oli ku Nacholo ng'oli ku Alaali. Naye nga ekyoka mu byonna byonna olina okuba nga otya Katonda ate olina okuba nga kati kiki alina okuba nga akola olina okuba nga atya Katonda. Oli wa ddiini ki mu Sudan? Ndi musajja Mukatuliki. Oli mu kisiibo kyogamba? Gambye nasiiba nnaate ekisiibo abasitaboba n'eddiini mulo ate nfenyi twebuusa n'okwebuusa n'okutya tutya. Nze ndi musajja Mukatuliki nali muweerezaawo mu St. Agnes Catholic Church St. Agnes Parish awo ng'oweereza abamanyi era bajja kumene bagambe talimba nali muweereza awo ku St. Agnes nasoma omujiji eji nenjimalayo 3 lwakuba kati kyolina okuba nkola ebibi bingi okusembera sisembera kubanga wensonga kwejjusa wenabanga nejjusizza nja kubanga nsembera naye nga ekyomukyala kyo ndi serious bannange abanyirira tofunangayo go mbatya abakyala mba nina ensonyi musala nina ensonyi simanyi kwana manyi waffe ndi muggalanda omuntu omuggalanda yenna omanyize samanya bintu byakakalukana munze nkwana omukazi nemerewo ndaaze mbaazeemu wiiki namba ndi mu lunaku 2 3 4 5 ndi ku kintu kimu ndi mukukwana radio simba balina akantu akagamba nti nno nti olina omukazi mumaka naye nga weerabidde eyamusaba okulula yamukulya munanasi nakindaazi naye nga omukoledde embaga ya bukadde nabukadde omutaddemu ssente omukoledde buli kimu omukwana bukwanyi naye nga yamusaba okulula omujjako embuzi ye oba okumamiriramu gwali munanasi nakagati. So nange njala nnyo omuntu antegeera simanyi kwana omukazi bw'obeera omukwanyi yandibaddewo budde kya okukkiriza oba okugjewo omukazi abanda banga alaba ebintu byenkola era you can understand someone ate by the Ivan omuntu anategeera n'omuntu it takes a minute omuntu okwetegeera n'omuntu mullo omukazi bw'omugamba nti nkwagala nga munaagenda mu maaso sina nkwagala the way you talk n'omuntu oyo nga munyumya bwemuti mumanya emboozi egenda kubaawo naye kasome oyo n'omuntu manya emboozi teriiwo mubamu connection ebaawo. So kati connection n'embonding ey'omuntu ategeera mu Sudan nze ndi mudiribada sirimu ajjajje nga yeetegese kyolina okumanya
nina abakyala mikwano gyange bangi. Lwaki tojjaamu omu? Oba kubaŋŋambe nti Musudaani nkwagala. Ye omukyala yajja gambe nti Musudaani I want you. Okay. Kati ekyokola ekyangu ennamba y'essimu eyita wansi awo bagenda bankubire oba bajje bakugende ku WhatsApp bagaye mu Sudaani nze mwagala aweereze ebifaananyi bayite mu kasengejja kibeere no. Njagala omwana alina akabina bannanga toyambala kambale saagala feke batako. Wali okwanyeko omukazi nga alina feke? Nkutidde namukwanako omwana gw'omukazi nga kabina kafeeke. Omanyi otya ndi kafeeke olwo kitegeera otya? Nfuna kati omukazi atambula ye nga yenda kiriya kajini omanyi balina muno bujini bwambala ne kamupiipa kale kamumimya bulungi nnyo. Kati atambula ngamba ndoza suwa nentwala suwa mutuuka mu nsonga z'okumamirira jjukira ye namamirira ye neyeebaka kati mu kuzuuka nze ku makya manyi buli kimu kigweri ensonga bansasagge y'amaanyi buli kimu kigweri wansi nva kukyalangira wansi bwe ndi ninnya ku kirankani ye ngamba sitole ki ngenda ogiragira ogira bwe tinga kalaga kano ka ono ABCD wetuula ngenda ogiragira nga kyofeke batako nga bambala nyambali omugambo otya? Namugamba wa sitole kikawaani ki yagamba bino bintu byange naye mu Sudaani naawe mwana alabaizawera abagaiza bali if you want to prove omukyala nti balina feke batako funa empiso oba ka toothpick wekye simugere bugezi mufumite bwoti kabina bwe kabeera kali ku oligina ajabuuka wekanga taliko yino tajja kwekanga asigala busigazaawo omanya tekali kwalaala. Ina musajja wange Eddie owa Edios Media naye ayagala ebikazi ebinene wadde tipu abantu ffenna abatono twagala abakyala ate mubayize munne n'abakyala abanene nabo benyini nabo nno bagala abantu nga ffe abatini olw'ensonga nabo tebabagira ki nabo bagamba nti babadde budde so abakyala abo tabadde budde nze nkola ki abakyala abanene abalina nyashi nze sagala kumanya gwe jangu ate banga mwaganya balina obuzigo akazigo kali masavu era dde. Okay, tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Musudaani. Edios Media jangu mu kamera twogereko tubeeko bye twogera. Okay, Musudaani. Yamani. Obadde mu industry eno bbanga ddene era ogyetegerezza. Naye waliwo ekiriwo obudde buno kyekya mukwano gu Alien Skin. Kigambibwa nti alina omuvubuka gwe yakubye naye ng'ekyamukubisizza omuvubuka oyo mbu yalina girlfriend we Alien Skin n'amubba. Yakola aliwo okwanibwa bukwanibwa Alien Skin bw'amukwana omukazi n'amukkiriza omukazi wamukkiriza ensonga yakubizza masiko kyabadde bwe kiti Alien alina omukyala gw'atambula naye mu mmotoka bamuyita Diva. Alien agamba oyo si mukazi we wabula muki muyimbi we yakamusayininga si mukazi we. Kakati ye bwe yazze nga azze okunoonya omuyimbi we bamugambye waali ku kalenda yatuuseewo ng'abuuza Diva bamugamba yagenze ne bbaawe abuuza bbaawaani nti bbaawe ye Daani babuuza Daani aliwa nti Daani yakava wano Daani mukuba nti yakavaawo masika agamba obadde otulimbolooza twakajja mu ndongo oli mukazi wo gamba onoonya muyimbi wo waliwo muyimbi asobola okutambula n'omukazi nga tamulya okitegeera. Alien agamba nono muyale story naye nga ate Alien mu kujja specifically kyabadde kimuleese kunoonya muyimbi we n'omuvubuka olw'ensonga abadde afunako obubaka nga buva eri muvubuka oyo ng'amugamba Alien weesonyiwe mukazi wange wamutwala olw'okuba wafuna ki erinnya agamba muyimbi we. Kaakati Alien ajjaawo olw'omuvubuka omulaga nti nno ne bw'ojja n'eggaali weeyita ow'eggaali ku kalenda tulina eggaali etamanyi gaali zo. Kaakati Alien ajjaawo nga zaamulageko eggaali ye ajjewo n'omuyimbi we ye tamanyi kambuuze. Alien yakola oluyimba ne Dax Katero n'akola oluyimba anono muvubuka yali avuddeko n'akola oluyimba waliwo n'omuvubuka yali yadda mu bikajjo yaani twekamaani namusangako mu bikajjo omusajja wange n'akola oluyimba Dax Mukyusa bonna atambula nabo mu mmotoka lwaki atambula na muwala oyo ati mupya
balibo yabawa buwikola boss ono muyimbi wo gwa soso ya musayininga nga bolaba bwalina sikke owaye alien skin aina company sayininga abayimbi tulina Fangoni Forest iyo company y'abayimbi Fangoni Forest yagamba buli muntu ali mu Fangoni Forest kasoyimba nayo oluyimba oba mu Fangoni Forest ochegeera kati omuwala oyo omumanyi alien skin era nganzi ngabonengera neno era je mbadde nkola ki ebigere bigeno alien skin nenga n'ensonga z'okkuba nti era mmwe mwabagala biwa awaze nnyo mbu yakubye omuntu nenga gwe yakubye unagambye ekyamukubizza anti bwabeeranga omwala talina namba ya simu kwasobola mukubira namugamba waayo oli lwa jangu alien akuba masiko olw'amasiko okulaga amaanyi jjukira amasiko amanyi ki wamaanyi kaakati mbu bw'amala omukuba amugamba ekyo kyekkoze olwo oluyi lwekkubye olumu nandikubye na kikonde naye oli musajja w'amaanyi nkukubye luyi oyongere okugusa obubaka eri oyo gwe mbadde nzizookunonya alien ajja kalenda nga ze kunoonya muyimbi we olw'ensonga abadde ng'afuna n'obubaka obutiisatiisa ow'omuvubuka nga mugamba nno olina mukazi wange ye agamba nze muyimbi wange okujja kalenda ate nzize kubuuza muyimbi kalingazi bwenajja wane omuyimbi ayina enamba y'essimu omuyimbi amanyi ofiisi za fango kumanya mazima sikyo nga ne bwenajja nononya Ivan otegeera omuntu omwo nangamba wa ononya Ivan omuneza kuddiro kisi simanyi mbu nno Ivan oyagala musibo mubanja engeri ng'eyo sibuuzizza ggwe sinabuuza ku ggwe kimanyi nesibuuziza ggwe alien skin bwe bibeera nga mwogerako nti akuba bawunsa yavaayo n'agamba nti amukuba kireka wakaaliya ye buvidiyo buveeyo nabwo era ngaakuba omanyi amazima gano Seppulingi nabagamba amazima Seppulingi vidiyo ziveeyo nga alien skin akubaani masiko mullo ziveeyo twali wano wakanya nno teyamukubye twali ku Vox waneeno nimugamba alien yakuba ki bawunsa nembagamba Vox ina kamera ezi 3 sikyo wano ng'oyingira n'empakingi ziveeyo zirage kibula Vox yava mu bintu ebyo negamba waaye bawunsa ne alien mukole byammwe otegedde essaawa zino twadde kalenda obusimu badde bungi obadde kalenda baeva bosi bwana babaddewo ziveeyo nga linakola ki asuula omuntu wansi nga amukuba oluyi awo tweyongere bamuwayiriza vidiyo ziveeyo amazima Seppulingi tegeekweka nagamba amazima galinganga amazima geyawula ku gundi amazzi geyawula ku butto n'amafuta n'obugabi bw'omuntu gano amazzi gano butto yakubye teyakubye gwe vaayo alien mumugambe nti alien yakubye yamukubye oluyi lumu naye ng'alumuwadde nga nti nkuwadde obubaka buno butuuse gwe nkukubye luyi oluyi luno lusindike ng'obubakakyagamba nno teyakubye yagamba eyo si yenkuba yaabwe abakutuuka ku gwe yabayagala amukuba amutte kikonde yasobola okuba nti bamukuba ola bamukuba nebabuuza bani abankubye yenkuba ye bamukubye ababaddewo masiko yavuddemu omusaayi mukama era mbuuzizza ne ani eva bosi yennyini ne mugamba waaye omusajja bwe bamukubye kirayanti w'okumala ebbanga ddene oli muyimbi w'omufunira ebivvulu bookings tubuulire ensobi yabaddewo n'agamba kituufu yamukubye naye fe okulekaawo ani masiko nga bamukubye fe twayagadde omutaasa ng'avaamu omusaayi naye nga tatuganya alaga lyani kukola ki kusigala ng'alumba alien amuddize talinako n'ebikalu bye yakutte nga ayagala obbi bwe mbadde enfolowinga gundi eyo ku kalenda omuvubuka agambye nti ng'oggyeko mmwe kye mugamba nti nno muyimbi we ti naye abadde asula nayo ekyokubiri ensonga z'ababiri ye yaliyo muno basula bonna nze alien ngenda mwebuuliza omuvubuka anti yasula waka yekka kati omukazi bwajja n'amukubamu empi bbiri omukazi n'addayo n'agamba alien skin nti nno omusajja ankubye lwakuba ggwe alien skin gwe kujja kalenda bamuyita Dani ye Dani akola ki wabaana kalenda omuwala gwagamba ye alabika atya ye omuwala yamukwana mu mbeera ki abawala tetina grade tino alabika bwata lindako bulijjo walenga n'omuwala oyo Dani omuwala nagamba ayagala kuyimba sikyo afunye omuyimbi amwongera ku kaali egyagenda mu maaso nawe Dani sina kindi bakwongereko obeere wakabi oli mukutta kaali ya muwala tabagambye bagenda mu boycotting nga balekerawo mutegeka ayina nnyiba ze yagamba mwantumawa lwaki muntimba
sinabagamba kola enyimba alina enyimba nyingi zirimu answer zonna ezo bagamba mutimba mulimu answer ngenda musuula nedda yabagamba we nali nzija nakubira n'essimu nti nze kuyimba tekigenda musuula yabagamba ye musumbuyi ate enyimba zobayimbe akayimba akapya kalina kadakisi kateera agamba twazze kubalumya mitwe by the way mukotinge enyimba zayimba bana Uganda tube sensitive tutegeere alien skin yani agambe alien kimenke kya luzungu. Second of all bazze kubalumya mitwe era giri mbaluma mulo pipa puzzled nze nkubulira pipa puzzled gata kone unruly nalo luyimba yalo unruly boni unruly kambuze senga balekerawo mutimba tekigenda musuula TikTok YouTube okimanyi esano alien skin YouTube channel ye eduse okuva we yajja esize nez'abamu babloga n'abayimbi okikiriza kya Ivan kituufu ekyo nikusoka ti YouTube pays more than the promoters tekigenda mukosa ba promoter basusizo kanga abayimbi bwe yakuba bouncer bava era ne balaga tetugenda okitege kati nakuno kutiisa tewali kye bagenda kukola kuba olwedde waliwo abamusasula ne mu bivulu by'omugwa okutaano jalina okubanga ayimba nakino kanti bagambe webanagano mutegeka nga yetegeka kale bagane bafaani okujja okuyingira mu bivulu alien skin nandi ba promoter sente zetegeka kalenda yammeka kenda ni milioni 3 opangisa kalenda oza sente mekezo milioni 3 opangisa kalenda bana za mmeka bosi wali goza bintu yasi funa polisi funa chi sasa mateko so ensonga yali ni skin nga tujimaliriza masiko kiche yandikoze obudde buno masiko amanye ye mutegeso abivulu ebyabayimbi avembi abayimbi sikulimba avembi abayimbi mutegeso abivulu alien skin baka message jijo ine eri alien skin nga alien skin nche mugamba kulemezaamu kuba ngambye kulemezaamu atera mwenna mwana abaana ba ghetto ng'oli eyo ng'oli mukola gwe kola kyokola ng'okyene nti just one time one day ojja kukibeera kubanga just kulemezaamu kikole nga wekkirizaamu mwana wa maama ng'akuba owaye gwe Ivan mu Sudan yenze mu Sudan nzize noonya Ivan niwabo omuntu atanze oganya okunnafuya obunafuya Ivan ngazi nkola ki labayo Ivan waliwo bouncer wa uba yani Umaru na interview gine emu ngagamba nti ye yewona industry yakyuka mwayo mugamba chimbiri yakusuliddewo era inza industry yakyuka oyo ka million yakyuka ali entazayo industry eri mabega nandi industry otambulira alikuza mawuli chaka agali mu industry anenge twogera kesa owaye bubaka kibo ine eri alien obubaka bwenina eri alien abantu tulina kumutegera butegeeza omuyayo oyo kuba obulamu bwe mu myezi 6 abantu we bamuweeredde attention gigenda mu 6 kati byakola bisanyusa bangi abatali nnyo mu mataala abali mu mataala oba abantu abatumufu oba abamanyikiddwa basaawo nkokola abasinga beebuuza n'omwana yakajja kyateekawo embeera eno bweti waliwo omusajja omwaŋŋambye nako nti nno oyo omwana ebbanga lyeyakamala twali tutenda gravity nawo naasinzeeko ensonga endala eri mu ddiiro era epaso emwebaza yavayo n'agamba alina yavaayo n'asasula omusajja oyo sente chano zaali ntono nnyo zamunoonya twali nze igwe ne kacyumbaali ne kuki twamunoonya nga amaze okuwaani omusajja oyo so bannayuganda tulekerawo okuwawazanya amawulire amabi n'amalungi tugawaawaze kati kino ono yakubye ABC naye nga ensobi ono agikunyodde gye yavudde oli endonyiza muyimbi we ogwe n'ogamba ABCD buyanga bwiyo ensonga endala eri mu ddiiro gyesobola vaawo nga temwogeddeeko muli basajja abamanyi mu industry y'ensonga ya Spice Diana yavuddeyo n'akola drop ey'okubeera nti n'agenda abeera ku mukolo ogumu ogwa muhoozi ogwategekeddwa muhoozi yennyini ne Balamu abantu ne bamuvuma ne bajjayo obutambi bwe obukadde naye nga tetumanyi nsonga lwaki yakikoze so twagala tutangaazeemu embeera eyo nga tutandikidde wa Edios Media Spice Diana okukuvumwa okukubwa buli muntu nze kale nze ku lwange ngamba bw'aba bamusasudde nga teyakoze kyabwereere anyway ne bwe kiba kyabwereere waddemba okukola kyaba ayagala long as tavuddeyo n'agamba nti wa NRM oba wa team muhoozi oba wa people power kubanga bwe twamulaba nga avuddeyo wano nga bali mu kutaasa abaana okuva
bakadaama abalemedde eyo mu nsi z'abawalabu tetwavaayo kuwulira ba NRM nga bagamba lwaki yakute ssente nazisasula abanoopu okitegeera kakati wano agenze kujja ssente mu bana aba Muhoozi project oba NRM omanyi ki oba zagenda okujjayo zagenda okuleeta mu kibiina nga waliwo ekirala ekyetaagisa mu kibiina kyammwe okitegeera then ekirala bwe ndaba nti nno batandise okuboycottinga n'okublackmailinga gundi brands ze zakolako nga brand ambassador tulaba kampuni emu ey'amata abantu batandise buli bajjeyo obufaananyi bw'akakebe ako bataddeko xxxx temuddamu kubinywa waliwo mukutu ogumu ogwa ssente gwaliko era nga brand ambassador abantu balaga nti bw'osindika ssente zimala mwezi bw'oba ng'olina mulwadde n'okumuziika baba bamuziikadde ebintu ng'ebyo oba okitegeera then bw'otunulamu nze ŋŋamba ye nga ye ne management bw'olaba akazitoke bataddeko bwe kuba kuwanika manager Roger at least wandigambye kuba kati eno pressure esusa ate abasinga tugenda na majority si bya minority oba okitegeera kati bw'oba olaba nga majority balaga bakiganye kino ekiriwo nze mbadde nsaba busabye akasente akazzeeyo tusigale nga tugenda mu maaso kubanga kino kigendako no si mbubi omuntu atakwagale tajja kukwagala tojja kunjagala olw'okuba nti ndi kiri ekitegeeza tojja kunjagala ne nazizaayo olaba okikoze no unfollowing twegadde nze we neebuuliza bannayuganda omutima ogw'okugala ensi yaffe gwalagawa anti baba bannayuganda bagamba nti nno bw'ogenda kubanyigiriza abanyigirizibwa obeera obavuddemu laka tusomesa ki eri emijeegi gy'emito obadde okimanyi nti nno ekibi ekimu kimalawo ebirungi 10 sinnakigaana yonawe oli mutuufu nekyenkubuuliza bannayuganda omutima ogwagala bannayuganda bannaffe otegeeza ki essaawa zino Spice Diana embeera gy'alimu ngono wagaye muno essaawa zino agenze kola kikufuna ssente sina kintu kuyamba muntu mulala lwaki tukaka abantu okwagala ekintu why we forcing omuntu omu okwagala omuntu omulala kuba omutima gwavaawo gwagala ekintu nga sikkaka otegeera kati n'abantu embeera gye balimu ye batuusaawo nedda baaba kuno kaka muntu nti yagala kino kukaka no bino mugenze mu colors olwo kati mugenze mu colors Uganda flag eko colors meka is presenting ngachi red represents for what brotherhood yellow represents for what sunshine black is for what are we spreading brotherhood or spreading hatred in Uganda senga over no Ivan tudde ku nsonga ensonga yino musudani no your pinning is spicy olw'ensonga agenza okujja ssente eri nenga ali mu kala eya brotherhood eya Basoluganda tubuuka Uganda flag yaffe kyesomero kituufu ne tugenda mu ABCD abantu bo kye bagamba spicy sazino waafira maama we banalwaza munamusondera ssente ne mumuyamba abantu abamu kye bagamba ensonga lwaki bavuddeyo ku nsonga eyo nti nno be balina abaana abasibiddwa mu makomera walabako Bobby Yanga yayiwawo mu ku kivulu kya Spice Diana obudde buno ali mu kkomera tetwalabako post Spice Diana nga ali mu kooti omanyi bagamba ebiri mu kooti won't post things in court nti be bantu bavaayo ne bagamba nti nno kkomera tewalaga brotherhood na kumupostingako lwaki sijagenda eyo ensonga z'omukooti za mukooti era sijagendayo njogera ku kya Spice Diana ky'omubuuzizza biri bya mukooti ensonga abantu ze bawa tontwala biri bya mukooti twogera ku Spice Diana ku nsonga za Spice Diana lwaki bannayuganda kyembabuuzizza omutima ogwagala ensi yaffe nga Uganda gwakomawa lwaki tusiga obukyayi Spice yakoze kibi nnyo ogenda ofuna ssente eri bali bazije mbazungu nange ate era bw'ojjukira ne principal yennyini yabagamba funayo ssente gwe zizze okitegeera wegenda nyenyeza omuti bano aba umbrella yaffe bafune kye bafuna gwe bali abasajja tubasibe kakookolo waliwo abayimbi be nategeddeko contract gye bawadde yonzibu nnyo either miliyoni 4 oba tuyimba tekuli kamera
obuvisi ne bigaana ne bazigaana era tebagenda kuyimba. Lwaki abayimbi bangi abagenda oyimba yo ne lwaki Spice Diana? Ekisookera ddala lwaki Spice mukwano gwa Bobi Wine nnyo ate ekirala beddira gwe gumu. Ekyokubiri Spice mukwano gwa Babi ebivulu bibadde mu Uganda wano nga tabigendako nga mugenyi mukulu ng'agendayo ng'agenze ne famire kunyumirwamu. Naye kikwewuunyisa nti ku kivulu kya Spice ekisembye erugogo ye yajja ng'omugenyi omukulu okuba akafaananyi ako Oliver Singa. Kati ekyo kiraga ki nti abo bwesigwa bwe bamulinamu balinga aba Nope bw'amaanyi. Spice atuukwa atya okuba nti yafuna omukisa ogwo ogenda ne Babi beekubye ebifaananyi bigenda okufulumira ku birthday y'omukyala Babi Kyagulanyi n'abanga n'engoye yazitunga ye yakola design jjukira yasoma bya fashion and design. So awo tugambe nti nno bwavu bwe bumutuusizza okugenda eri bwabeera ayagala ssente. Si bwavu Kiki? mulimu nakuwenja akuma kalimoke. Akalimu kali mu bantu era bano abantu ab'omutwalo be bajja mu konsati yo ate be bamuvuddemu obudde buno bw'ategeka ekivvulu oguddako ne bagaana okujja bali banajja ne bakijjuza. Abayo balamu siwa NRM siwa Muhozi project bayimbi bameka bategeka nga banopu ne bajja ne bayimba. Akola posta nga kujjuda abayimbi bayitirivu ate yebeera na mujero webala. Okay, ekibuuzo Spice Diana obwesigwa bwe bamubadde nabo ng'emagere ne mu first family bo nga bwe bagiyita bukyaliwo nnyo n'amaanyi zino mbozi z'amaluwa era Hajara Namukwaya mu kino ekisibo ekya Ramadhaani nkusaba Mukama akwongere obugumu n'obuvumu ne ttiimu gy'olina. Just tosesetuka tobaako naki just kikola mulimu kubanga gw'oli muyimbi oli muweereza w'abantu bw'onaddamu no separating abantu b'oweereza ojja kubeera ng'omusumba. Mboze kyagenda katokere emikutu gyaffe. Nze Stickman mu Sudan Sulaiti omukutu gwange baguyita Ebya 256 omukutu ogubako nyo alien skin gukuba Edios Media wakagwirawo abantu bano bennyini abapininga Spice bavune bagamba ekivubo kyakola kyamusala ate agenza afuna akasente ate bamuli mu mpine mwagala agudde kigwo mwagala akola atya mwagala alabika bubi mwagala asabiriza. Brand ya Spice kijirekawa ekyayimiridde nze Spice mujjukira nga akyali muwala muto ng'ali ne polisa Fizo. Spice nakuba endongo nga tumusuubira ng'akyasomera ku Palo High School bwe Makindi. Spice najja nga tumulaba kyoyambagamba balandiza kimeze. Spice muyimbi muna Uganda tumusupportinge however much ate yagenze kuyimbira bana Uganda siba tegenze Congo ne Congo nabagenze Congo rajyo sena za mu Uganda so ama Spice sina chini manager Roger tefuna kutya bano bana Uganda bano bantu baffe bano berabira ba weeks 2 abakube tune bajja kwera bajivudde kodda awo wennyini obuuzizza brand Spice kimulekawo kubeera ne ba brand ambassador bakolera nga brand ambassador batandise okwebuuza ebibuuzo bana Uganda yabeera bakola ekyo. Spice muyimbi abeerawo ng'alina ennyimba 5 nga lumu ye hit ku nnyimba 5 naye ng'abadde relevant omanye ekimukuumirawo mawulire nti aba ayogerwako kati alina oluyimba olupya lwagenda okuta twabadde ku video shoot n'omusajja director walo yamujje gundi Tanzania akwatira Diamond Platinums official director we wa videos gwe yaleese wano kakati bino byonna biri mu kwogerwa bigenda mu maaso agenda kutoa oluyimba weekend video kati autobuliza Uganda abasinza okugamba badde bagamba nti n'ennyimba zadde bazigumira naye nga tezinyuma balimba luyimba ki n'ekivulu kyasembye okukola yali yakatasiirira ejjula nga terunnaweza na mwezi yakola alubamu kwaliko ennyimba mmeka alubamu ebaako ennyimba mmeka alubamu ebaako ennyimba mmeka alubamu yakola EP ebaako ennyimba 6 alubamu ebaako ennyimba okuva ku 12 okweyongerayo yakola ki osobola okukola ennyimba ne bwe ziba 7 ku alubamu kakati ne tumanyiko lumu
omanyiko luwala Sirirejjula. walidde Bwe buzibu bwammwe mbagamba abantu mubanyonyole. nedda gwe kennyini Ivan embuuza yo labayo Ekibaniriza wano Kacumbali kutangaza ggwanga. ndi kirani So mbuuza ebintu Bannayuganda bye beebuuza. baani abo singa Spice abadde alina ekivulu ekyala twandigambye tebandize kubeera n'ekisembyeyo tebajja nga bwe bali basuubiddwa wadde yassaamu nnyo Kyamusala tekyamusala. eyo twavaayo ekyo wakimbuuzanga n'ekivulu kiwedde n'enkuddamu so kati essaawa eno Bannayuganda obamanyi tuli bantu abeerabira era olaba nti Era weerabira. byakoledde aba NUP tebabijjukira essaawa zino kati nakino ekiriwo essaawa eno bye bali mu kusaawo mu mwaka ogujja jjukirayo abawa January ajja tegeka bajje Spice Diana mu mbeera eno Uncle Musudani. Oyinza mugamba bigambo ki? ebigambo bina nabimugambye ko aleka mwongere ebigambo bino nga mukwasamu kama Katonda ekisooka kwa yasinga otutegeera yamanyo enkya oluddako nebiddako kubanga bano abantu bonna betuyina bonna entegeera y'Omukama yakola ki yagibasaamu buli muntu alina entegeera eyiye naye Mukama yasinga okumanya okutegeera Spice guma ng'omuntu stand as Spice wekibanga kigire mu time ennungi ng'ofumiza oluyimba okuta oluyimba Mukama ku blessing n'oluyimba Politics ono ali mu music industry obudde buno tumulaba nti nno yakosaako Big Eye ne batuuka n'omukuba obucupa mwana muwala Spice Diana temutuusaawo mukosa Uganda ekyuse abantu banoonya ssente zakuza bana ku masomero abantu balina ebizibu byabwe okudda mu mbeera za peregeso okudda mu ekyo ngena abaana YouTube zitambula abaana balina waka atambula ate ngodda mu ebyo Spice muntu ate mbebaza nnyo nti ne social management bamanyi ojagolinga mawulire then how to juggle news otegeera wobula mawulire Spice I like the way you juggling news keep up because Spice Diana akayimba kannalumansi abantu bakamutazinzeeko nti nno Spice Diana akayimba kannalumansi bagamba nti nno kayakambadde bulungi ne kamutuuka. How true is this? ekinzije Mukama kyembadde ngenda okugamba nti nno bwe baba abantu gwoli ki Of course nze ndette ebirowoozo okuva abantu bye boogedde. Yes, of course nze ndi gwogwawa nze akubuuza nze moderator wa programu eno ekibuuzo kyo tekiri kiriya abantu bagamba akayimba nalumansi badde beebuuza omuntu gwe kambala abantu bagamba genda ku TikTok genda ku Facebook genda mu bantu ba bulijjo bagamba nti akayimba osanga Bobi Wine yayimba n'akalekaawo kati nga akambala ne kamutuuka nalumansi tekamutuukirako abantu aboogera ennyo tebayingira bivulu bya wano bayingira byawa yeyo gye bali ojja kwekanga nga kakosi k'abantu nga 8 ng'oli alina pages nga 23 nga yagenda asaasaanyiza bw'atyo n'atiisatiisa eggwanga oba okitegeera naye nze nga nva Kacumbali TV kyemaliza nakyo kiri nti Spice beera mugumu kubanga ekkumi terikyawoomu then ekya manager Roger eno business ogitegeera buladi teri agikusinga peace era nchembaga mwana just tukipingene brotherhood omutima gumu ogawa Seruganda tube ne one love fena so Spice be strong so management mwenna mwana mubere bakaba hajara nzo Spice mwana nkwesiga kuva from zero paka woli kati I believe in you so bera mugumu bera strong bana Uganda twagale ensi yaffe twagale bana Uganda bannaffe twemperegesi tweyagale ngaffe peace and love yeah Kacumbali TV ibwekyo wetambudde bigenzo obubi birowoozo by'abantu sekinnoomu si ba moderator ba cheno oba si bya bananyini cheno so mubeere bulungi one love